Tufunyeemuuko obuzibu eno e London gye twazze okuyimba era mikwano gyange abadde bagenda okujja otunonako ku airport olunaku olw'enkya temusooka kujja mulindeeko. Omwami ono mwenna mumumanyi bulungi bamuyita Simon munene w'ekibuga akola ku Bukedde TV ne ku Bukedde FM Embuutikizi. Twajja naye mu nnyonyi y'emu era babadde bafollowinga live we nabadde nga ndi kuyimba ekiveera ekinankani kyonna ekyabaddemu ssente omwami ono yakibadde ku kontulo. Kuyimba we kwawedde omwami yasitudde ssente zonna adduse nazo. Simon munene w'ekibuga bamuyise ne boogerako naye mu mutima mulungi abatusinga bonna be twazze nabo kuba twazze n'abayimbi n'abantu bangi amugaawo omwana ssente 5 teweerabisa. Kyasazeewo adduse ku hotero gye batupangisiriza kwe tubadde tusula kati adduse atuleseewo yeeyongeddeyo agenze ku Emirates. Esente ze walabyawo muganda wange zino sente zeeno si eziri ez'e Uganda. Buli kapapula ke walabye ngaawo 5 wange Brad kazitowa sente ebyallo. Abakyala ababiri abaavudde e Canada okujja wano mami omu yampadde $, ezize nga ziri mu $, $5, owokubiri nampadde $6 gatta ku pawundi zonna ze basonze wano obwa pawundi 5, pawundi 2, pawundi 10, 5, 2, 10. Brad sente mpitirivu nnyo. Simon taata ntobye ngondaba Brad ebidongo bino bimmenye nnyo nene mukadde nga kano nga Mungu anzijukidde anaazeeko ennaku era osazeewo 5 onkube onzizeeyo wansi mu bisooto. Sirina kintu kye mmanja abantu b'e London boy bamami bampadde ssente baddadi bampadde ssente mu bungi walayi ng'ebirooto bikyuse. Sirina kintu kye mmanja ezekise sirinayo muntu yenna gwe mmanja naye sente ositudde odduse nazo Brad. Sente odduse nazo bakwegayiridde oganye nti kwata sente z'omwana ozimuwe nga naye woolaba nti olina ebizibu by'okukolako ng'ozeeyo e Uganda. Brad nange nina ebintu nuulidde ne producer yakola oluyimba lwennyini olwandeese e Bulaayi eno nyinza okugamba nti nniga oyo olwo oluyimba tafunanga sente za lukola wabula yaŋŋamba twala tugatte obulamu Mungu walisaasira tulifuna. Kati oyagala nzireyo ewaka mwana 5 bange mbannyonnyole ntya nga sente bandabye mu kamera ng'abantu bazinjiira. Nzireyo mbannyonnyola ebibozi nti ate Simon adduse nazo Brad gula biba bigatta. 5 wange siva wano nkyali mu hotero gye batupangisiriza yiino sivaawo ate kyonna expenses. Simon ezo sente ze banfuwa ezo. Simon oli muganda wange sisobola simu yange yiino ddala yezo sente ze banfuwa ezo. Zezo sente ze banfuwa ezo yiino simu yange yiyo lwaki mba nkwata ndi ready okudde Kampala okwamukumbya sente zayaga emmeka zizi bwagamba nti zali bwezi gomulu 15 feze tubazeemu wano ogwa pawundi kati ddabo mwalireddwa ne pawundi zola 10 nawe Simon tubeera abantu abakulu bali stratima sente zo ziri mekabbulo yezo sente ze banfuwa ku stage nze banfuwa sente nenzikwata mu ngalo 2 nga microphone sikyasobola giholodinga nenzisuula wansi nensa wansi okitegeera ne baleeta endala engalo ne ziddamu ne zijjula bali bakuba ebyuma ojagamba nti sente z'omwana zibamufuwa zonna Simon nawe Uncle Simon mulo 5 zizo ziri mega nze ate Simon olaba ezo singa ze wandeetedde noŋŋamba yezo ezaaliwo walayi nze ndi musajja amatira nandibadde nsobola nandisirise kyandinumye naye nga sigenze mu birala. Naye kati era mmaze kumala kwereega bijja kyokka ezo ze sente ze banfuwa Simon wange yezo sente ze banfuwa bali stratima mwenna mwaliwo ne penge yaliwo muganda wange bonna teri ataaliwo yezo kale bwe baba yezo ze banfuwa nga Simon zezo zooleeseeyo. Sente ntono njagala olabe sente ntono sente z'omwana ntono nze nakwata gundi nenzigaba ng'ogaba zizo
Kyenzo bigundi gye nakola. Omuntu esenteza omwana naawe. Omuntu yazza okukola sente addeyo n'ezirandi gundi paundi kinaana. Nze sirina gundi. Sayima abantu nga banjiira sente n'omukwano. Ddala ezo sente z'ogambye ze nafuna ezo. Ate Sayima n'ogattako n'ogamba mbu osobola n'okwebaka ku maama wo. Abaziba zisukka kwezo olayidde bw'otyo bulo wange. Nasigazaamu. Omwana yazze mwana, omwana muyimbi. Omwana afunye sente ze. Lwaki omukola bw'otyo naawe? Sayima wo aba agamba nti zino ye sente ze banfuuwa n'agamba nti okwebaka ku maama we mbuze zino sente ze banfuuwa. Ogabudde sente z'omwana ezitali z'osaamu. No. Namutebere, that's be realistic. How could you? Nze binsobedde ttaano. Sayima oba ogamba nti ye zino sente ze banfuuwa zino. N'olayira n'okulayira nti okwebaka ku maama wo ze zino sente ze banfuuwa. Nange nenkwatako ezo sente nenteekamu. Kati sente z'omwana ng'otya. Ngogabudde sente z'omwana bw'otyo naawe. Talina kamera gy'alina. Kuva jjo bino twabyogedde mu mirembe Sayima ne bamuyita Nairobi muba sagala nabamenya manya ne bamuyita ne boogera naye mu buntu nti omwana muweeyo akajjaake. Mbezeza kwaddeko 8 paundi ati zizoolese zizi paundi 8 timule ziri 8 mane papa nkwagala nnyo ebyokwogera bimpeddeko Sayima wabanga ezo sente zagamba ze bampa agala kuwa sente agalayo obukadde 5 Sayima wabanga mati ezo sente ze bampa kugamba zinduwa mazima omwana agala $5,000,000 Uganda. Sayima Nalubega yava Canada. Nalubega yampa $5. $5 nga nva ku stage ezo zonna sente gwazirina n'omukazi gwe yajja naye nampa amajja kati gwe ngamba nti zino sente zino paundi wakiri newo okwata ziri $1 za Nalubega n'ez'omukazi gwe yajja nazo ompeezo oli abakazi omu yampa $5 omulala nampa $600. $5 n'olukaaga mba nina sente meka $1 wano zo tezirimu yazijjeemu dda ne paundi zokka ezampeereddwa wano nazo temuli bampa paundi 5 nga mpitirivu naye temulimu na ka paundi ka 5 Sayima ndagaamu paundi 5 walesemu obwa paundi wandekeddemu obukyere eno yino paundi 10 paundi 10 paundi 5 paundi 5 zizo ye sente zogamba ze bampadde naye nga bampa paundi 5 obupapula bungi paundi 2 ziriwa oyagala mami kabali oyagala mami uno kamukuwe ate tukayani mama we Canada akazi baba kubukulu kabani wangu bali nyanyonyi ne bava Canada bazze ne banga katujje omukazi nampa paundi 5 munne gwe yajja naye nampa yakutereko sendezo simba tereko sendezo Sayima bambela ba ono mwana akwanye ekitiibwa ono mwana muto nnyo Sayima nkwagala nnyo naye leero amaanyi gampeddemu omwana mwesendeze Sayima omwana mwesendeze ate ze benyinyi nange ndakuba nange witness ku buto omwana ono wala ndakuba witness kale batalowooza omwana ali mu content n'abantu abaliwo ku show nga balaba bulabi ne batandika owulya ebintu bajja kuya disappoint Penge yali ava ku stage wati nga akutte esweta yali agikutte bwati nga sente bwati ne bagimusikako ne bagirwanira awo ne bagitwala esente otuuka mu luumu wenava ogenda eri mu luumu ekikuti newe kubako bwasamuka ekiveera kyatuuka wali nga sente weeziri abantu abasinga tebaagala wa bujulizi kwono olw'okuuma ekitiibwa kyabwe buli omu akimanyi kwata ennamba eno balisita ennamba yiino balisa ennamba yiino kubira mami kubira mami eri let me for the rocking ear $1,010 teziriimu muno kati ate olaba na zino ezaaliwo Sayima agambye bampa zino Sayima mpa sente Sayima nsasula leero sigenda saagira mu sente kadi yiino tebannagikola pugulera mpa Sayima nkwagala nnyo naye amaanyi gampeddemu
bajaira batuka content ngenda kola video anange zikirizo omuntu y'omwana ono ne sente zo ali osoka msikemba buli nkubira wa mugundi Moses andete milioni 3 ezaji milioni 3 ziwe eza Uganda emiliyoni 3 zongamba ne dola ze bampa dola 10 mu 10 ziri mu sente meka nga tetunagenda ku paundi ze bampa toyinza kubona bukadde busatu naye kusente bibaze milioni 5 tubaze sente ntono nnyo mu milioni 5 kino kigwe nawe ono mwana mwavu muwese Saimo sirikamba buli nze n'ebyokwogera Saimo tukole bwe tuti tugenda sirika Saimo kwata sente zo zogambye ze banfuwa zizino dadi dola ezaalimu zonna dola tezirabika kukwata ongambye okwebaka ku maama wo zino ye sente zizo ate lwaki nninda zizo ogambye ze banfuwa tetugenda okukola ngenda kufuna milioni 3 mwene ne laptop yange laptop yo ngitwale ngikozesa eki Saimo milioni 5 nazireta neraba Saimo notuuka n'okulayira nti maama wo okufa yezo sente ze agambye okwebaka ku maama we kugambye ze sente ze nakwatako n'enseka mu nsawo endala ne bakola endala ogambye wazigaba wagabirako gezaani njakuide meeting eno sokolete esabu zoso maize zinizoja mu bantu wa sente azukaide esabu n'ennamba ya mami owe Canada eyajja n'omukyala gwe yajja naye yampa dola $5 ne $6 dola ziri wa Saimo nze momo wadde oba timamutwa ate agenda mumutwalawa nze njagadde balaga nti bya ddala wuuyo mukubire wuuyo bamukubire Saimo ajje wooli gwe dola 10 mu 10 ziri mu sente meka eza Uganda milioni 3 nga mu emitwalo 8 olwo tetunnabala zino paundi tetunnabala paundi ezampeebwa nkubira wa mugundi Moses andete milioni 3 ezaji milioni 3 ziwe eza Uganda emiliyoni 3 zongamba ne dola ze bampa dola 10 mu 10 ziri mu sente meka nga tetunagenda ku paundi ze bampa toyinza kubona bukadde busatu naye kusente bibaze milioni 5 tubaze sente ntono nnyo mu milioni 5 kino kigwe nawe ono mwana mwavu muwese Saimo sirikamba buli nze n'ebyokwogera Saimo tukole bwe tuti tugenda sirika Saimo kwata sente zo zogambye ze banfuwa zizino dadi dola ezaalimu zonna dola tezirabika kukwata ongambye okwebaka ku maama wo zino ye sente zizo ate lwaki nninda zizo ogambye ze banfuwa tetugenda okukola ngenda kufuna milioni 3 mwene ne laptop yange laptop yo ngitwale ngikozesa eki Saimo milioni 5 nazireta neraba Saimo notuuka n'okulayira nti maama wo okufa yezo sente ze agambye okwebaka ku maama we kugambye ze sente ze nakwatako n'enseka mu nsawo endala ne bakola endala ogambye wazigaba wagabirako gezaani njakuide meeting eno sokolete esabu zoso maize zinizoja mu bantu wa sente azukaide esabu n'ennamba ya mami owe Canada eyajja n'omukyala gwe yajja naye yampa dola $5 ne $6 dola ziri wa Saimo nze momo wadde oba timamutwa ate agenda mumutwalawa nze njagadde balaga nti bya ddala wuuyo mukubire wuuyo bamukubire Saimo ajje wooli gwe dola 10 mu 10 ziri mu sente meka eza Uganda milioni 3 nga mu emitwalo 8 olwo tetunnabala zino paundi tetunnabala paundi ezampeebwa ali bwoli mu kwogera naye mwenna mugambye okumpa nze okukkiriza okumala ebintu bino ng'ono mwana afunye obukadde 5 simple muwe esatu tuziriwa sooka ekyesatu tulabe we zitandikira ono mwana afunye sente ze Saimo nze ono simumanyi gwe kyali wange naye nze ndi w'amazima nze omumanyi Saimo amanyi gampeddemu Saimo amanyi gampedde Saimo amanyi gampedde Saimo amanyi gampedde omuntu gwe nayogedde naye emisana nga tuwogera mu bulungi jo bwe twabadde ate sente zange zoyiriba nazo wangi dadi yes dadi okubala wayimba shoko osajja
sente zirabisereero otawafunako sente sifunangako yadde ak'ekikumi okuva lwe nayimba naye mbateekaga stage omuntu oluva ku stage omusajja yali yeebuzaabuza ne ŋŋamba wenna akaawa mwenna mujja gunsala mugende ne mugonja alina amaddu ng'alina omuliro okitegeera ate lwaki njayana mu bantu lwaki njayana wali oyagala nkukwata matayi mu bantu wagabiraani eyazikola Sayimo zina jendaga sente omwana zijja oba ono ndi mu kubira aletera milioni 3 wano ndonya gasokenze aletera 3 ne laptop ya soka zo ziretezo naye nga mu mazima ga Katonda mu ggulu kwe bakane mangu nyoko mulekere Sayimo mama wo gw'oyagala okwebakako omwebakirako kinga sente okimanyi sente teziriiwo waliwo ebintu Sayimo by'oyogera n'ama leta sente yakulia sente omanyi kyakulanya okulumiza bino byenda babituufu yazemonyesema tutesereza omwana nemugaa sinabiwulira nekagende ku hotelo kale zenjogera ekibazibaire mbadde sinabira kuba bweddaatogera biri abanyero zitajja nzikiri nangenda kusaba biri ku gundi Facebook yonna botamuwa sente Sayimo mpaka sente Sayimo abantu banjiridde sente kuwanula mwana kaneyozeeko ennaku ennumye nnyo Sayimo gambira Sayimo dadi olowooza omwana ajjatawa Sayimo kaneyozeeko ennaku lwaki olinya mu mukisa gwange bwoti lwaki onkaabya amaziga 5 wangi dadi olaba wano wetuli yes dadi bagenda kutuuka batugambe muve wano kyofala mbasabye meeting nsooke njiveemu ngende mu kale katusooka neyanziza Sayimo leeta sente zange embeera munju sente zo zigenda kujja ampe sente zange mwana kaadi tano owulidde omusajja byayogera ampe sente ngenda kunnyonnyola nti abantu bulaadi nti bazimpadde ne bazibba abantu baliddamu ddi okumpagira anti buli ze bampa baba babbanzibe kitegeeza sirina makulu seetaaga buwagizi ninasooka nunula zino ani bete mpologoma aliwa omusajja sente zonna yazibbye zonna ate mwali mwagala wali eri mu bantu wennyini wemba nkwatira omusajja amataayi mwali mwagala mukwate mataayi mu bantu buli omu yandigunsa omusajja namulabirawo ng'atandise okwebuzaabuza ono kye yakoze yasitudde gusawo gulamba yadde okumpaako akapapula aka zonna nga bwe nava ku siteegi Sayimo omunene w'omu kibuga mbu sente alina abantu beyagabirako mbu simanyi ezimu yali azissa mu nsawo ye nga tezijjaamu bulungi mbu n'agabirako abantu abamu kati aleese obupapula bulinga bupawundi awo aleese obupapula bulinga 6 naye nga bulimu pawundi 5 pawundi 10 pawundi simemeka naye nga banfuwa pawundi 5 obupapula bwa pawundi 5 bwali bungi no nayagala nzikakkane ate nze nazimuwa bwe nali ku stage nga nnyimba sente zaali nnyingi nga tosobola zikwata ontegedde mami sente ntono osobola zikwata sente nazissa mu nsawo ne zijjula sente nazissa mu nsawo ne zijjula kati we zajjula nga balina oleeta ekikutiya oli yeeyambulamu gu jaketi ne bagwalaawo zonna ne ziva mu nsawo ne baziiwaawo abalala ne baleetanga nga bateekaawo nsobole oyimba okitegedde kakati ku saawa eno bamami babiri bava Canada nedda gwe wakabitegeera olw'okuba ntabuse obwedda mubanja mu buntu bulamu namulopye edda ewa muzeeyi ne wa muzeeyi Sebata nagenze neŋŋamba dadi waliwo ensonga eteetaaga mmanyibwa balala engeri dadi kaali mukulu akola ku TV nnene leediyo nnene
ndesaba kuntaasa ne bamuyita ne boogera naye mu buntu toba sente za muno gwe mwakutolereko namugawo omwana sente nagira kati waagize ate yeebuzizabuziza wano kwotero n'adduka abadde agenze mu luumu okugjayo mbwayiye alabe kyampa akutte bintu bye n'adduka n'agenda otero n'agivaako ne mmanyi ono omuniga agenda kulinnya ennyonyi atuleka eno yalowooza ye mugezi ennyo nze ngenzi obibalaabala bigatta byonna nentegeera ng'ali eri kwemireetisa ate gyafunye enfo okategeera nze muteze na mukazi nga nina muyiya ntegeerewa waali era mbadde ngenda mulumbayo twenyole ne baŋŋamba ate we mulwanira eno visa yange bayinza ogisazaamu kati ne ŋŋamba kati ono mukolera ekyo obudde buggwayo bamuleese meeting etuddeawo wansi bamuleese dadi job tannajja naye waliwo bamaneja bali abalala bonna we bali batuddeeyo wansi mwana kadi eri mu ssimu eri ya Samusanga yange enda gireeta yakagondi sokotekeko gundi data gundi wa wansi kwoli olwedde bali abakyala b'e Canada babiri omu yampa $600 omulala $500 ye $10,000 mu 1,000 bali ab'e Canada bampa $, bo bampa $, tebampa pound bano abeno ye bampa pound njagala majja ttaano bakuba ebyuma ojagala majja sente z'omwana zibamufozo nasayimo naawe Anko Saimo mullo 5 zizo ziri meka nze ate Saimo olaba ezo singa ze wandeetedde noŋŋamba yezo ezaaliwo walayi nze ndi musajja amatira nandibadde nsobolo nandisirise kyandinumye naye nga sigenze mu birala naye kati era mmaze kumala kwereega bijja kyokka ezo ze sente ze banfuuwa Saimo wange yezo sente ze banfuuwa balisitatimu mwenna mwaliwo ne pengepenge yaliwo muganda wange bonna teri ataaliwo yezo kale bwe baba yezo ze banfuuwa nga Saimo zezo zooleeseeyo sente ntono njagala olabe sente ntono sente z'omwana ntono nze nakwata gundi nenzigaba ng'ogaba zizo kyakinza ebigundi gye nakola ogabudde sente z'omwana naawe omuntu yaza okukola sente addeyo nezogundi pawundi kinaana Saimo abantu nga banjiira sente n'omukwano ddala ezo sente zogambye ze nafuna ezo ate Saimo n'ogattako n'ogamba mbu osobola n'okwebaka ku maama wo abaziba zisukka kwezo olayidde bwotyo bulo wange ng'omaze odigida Saimo nga mbadde nkuwa ekitiibwa nga mbadde nkwagala nnyo bulaadi embeera aligitereza naye zizo zoŋŋambye ze nafuna nga ninnya ennyonyi ngize bulaaya pulezidenti ampanzeeko eddusu naye kati Saimo soko gyolabe kati eno vidiyo nagikwata bupata aha yeno video balisatima gikulaga nga yakwata batandika butandiso leeta n'oluyimba oluwulira natandikiramu olwo oluyimba kalonde kanoonye kakuume awo nali ntandika zino zokka ze nnina mu ngalo tezenkana na zino zaleese nga ate waliwo ezayiise ku ttaka katudde mukutegeera okwa bulijjo fenna tumanyi olulina sente bwe bakuwasegeza munno udya from your statement muno oziteekaawo muno jako ezimu nabyozeeka mu nsawo nze dadi sente zoba ziri Uganda aziteeke ku ssimu kati nze mbadde nsaba oba olw'ekitiibwa kyempa Saimo n'emyaka gy'oba nsooka enve mu meeting bwe ziba nga zino ze banfuuwa zino nga Saimo olayidde nti okwebaka ku maama we ezo sente ze bampa ebyokwogera bimpeddeko abalungi abatuwuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tukyaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe sebo sanyusa okubalaba amannya agange yezeseeka Ashraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo omuntu singa aba alina ebirwadde musomereddwa tumuwa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola okumulombera edduwa ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala
wetaaze enamba yange yeeno eri 0701763711 nammwe bannyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku ddwa ng'olina ebizibu viza zibuze amaka gakolongotana sente zikola zimpita mu ngalo ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amannya go ebyo byokka bijja kummala nja kukulombera edduwa ojja kutereera olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa eyawamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.